recordinga katambi kano ensonga zigenda kubeera nga 2-3 era saagala balwisa njagala mbawo ensonga ezo. Ensonga esooka njagala okusangulawo amawulire ag'obulimba agasaasaanyizibwa bannakigwanyizi ab'enonyeza bya ku social media nga baggulawo emikutu gamba ng'ejja TikTok, ejja Facebook oba ejja YouTube naye nga tebalinako content wa kutambulizaako oba kuteekako. Kati bo kye babasanze ku mutimbagano ekiriko kyayagala akole kyakola okutambuza channel ye asobole okuba nga bamulaba. Well, kiyinza okuba kirungi eri ggwe akikoze kuba nze ng'omuntu sikirinako buzibu naye eriyo abantu abakirinako obuzibu nti ojja kufulumya ebintu ebitali bituufu ebikwatagana ku nze ng'omuntu ate bireetera abantu okufuna obuzibu. Kale ngenda basaba mwenna bannayuganda bonna gye muli abatula ku mitimbagano ne muteekayo information etali ntuufu ekwatagana ku bulamu bwange oba wendi mwegendereze nnyo ebintu byemukola olw'ensonga birina abantu bibirumya n'okubateeka ku bunkenke. Era kyekindeese nzije okusangula obulimba obwo. Ekisookera ddala nze ng'omuntu wendi ndi bulungi sirina buzibu newankubadde waliwo okutiisibwatiisibwa okuva mu nsonda ez'enjawulo gavumenti y'Museveni mutabani we nga banjagala oba ndi mufu oba ndi mulamu naye ekyokuba okunjagala okunzeeka ekyo kikafuwe tekikyasoboka. Solution gye balina yakunzitiraano ayina ekyokunzitiraano balina kiyita mu bannayuganda oba mu bantu abalala naye njagala okutegeeza bannayuganda n'eggwanga lyonna gye muli nti nze ng'omuntu ngezaako nnyo nga bwe kisoboka okwekuuma. Maze emyaka 6 bweddu nga bannayuganda nabeesonyiwa sibabeeramu era sibira na bannayuganda zijembera teri amanyiyo n'ebiramu bisegguusi byange mpaka kuwulira bubi kitegeera bulungi nnyo. So bannayuganda maze ebbanga sibaliimu ne gyembeera siire muddu gwe mumanyi era teri muddu gwe nali ndabyeko. So gyendi ndi mbisegguusi byange gyendi Allah akyankuumye era akyankuuma. Eŋŋambo zitambula Muhoozi bingi byakola mwabitegeddeko ebyokusazaamu endagaano ya train kati alina ebintu ebirala byakola nga bya wansi nnyo mu ground naye nga zasobola bitegeera. Muhoozi yonna gy'olinjala kutegeeza ekizibu kya Uganda ye ggwe sinze. Ekizibu kya Uganda ye kitaawo alemedde mu buyinza emyaka 40 ng'ate talina kiddako ate gy'akoma okulwa mu buyinza alina kutta okusirisa abalina okwogera. Ky'oyagala okukola kya kusirisa nze abalala batye olw'okuba nti bassenze abalala batye. Nyongera okugamba nze ne bonooga nti ogenda kunzita ekita kyasoboka essaazi okuba Mukama akyankuumye ojja kusitusa abalala b'otamanyi nga basingako nange obukambwe. Kale enteekateeka zonna z'olina nga diri zonna ze wasooka okukola zaakulema n'ogezaako n'okwagala okufuna abantu abasobola okunninya akagere banzigyeko amasimu gange oba gadgetisi zange ng'oyagalamu kontakiti z'abantu benjogera nabo abampa information oba enkolagana nabo okukola research ekyo nate tojja kisobola. Neera wagezezzaako okuba nti oyita mu mikwesese ogezeeko okuba nti gwe engeri gy'oliwo Lord n'ekitaawo oyite mu ddiru z'ogula ebyokulwanyisa by'ogenda okutwala e Sudaani ne Rwanda ng'obigula muzimu ku kampuni za wano bo ate bakolagira nabo munda ate mbu bampeeyo abajje bampambe banteekwa mu kifo ekitategerekeka banzigyeko amasimu banzigyeko ne information gye nsobola okubawa bagikuwe. Nyongera okugamba nakyo tekisoboka. Buli information buli kyokola kyonna nkimanyi era nkiraba. Kati njala kugamba Muhoozi gwe n'ekitaawo mukola nsobi okubeera ku bannayuganda nga babakoowa tosobola kubeera ku bantu nga bakukoowa. Myaka 4 mutta muwamba mubba mutulugunya mucunya abantu gonza tebagenda kwagala era tolina gy'ogenda kukomekeza kuba tasobola kulwana kitonde kya Katonda. Otta abantu 100 bazaala 100 eyo calculation yabalimu okutegeera ate botta baliko abantu baabwe bowamba baliko abantu baabwe. Kati nze gweyagala okutta ndi wano naye nina abantu abajja okusitukira ku nze nga babi nnyo n'okunsinga. Ebintu by'okola tebigenda kukuza okujjako kuteeka mu ntata. Kati nyongera okugamba mukulu kyonna ky'opulaani nga kipulaani ng'omanyi nti nja kitegeera. Abantu bonna obadde osindikaano bonna mbadde mbategeera era bali profiled bulungi nga ne embassy ya Uganda etudde mu kibuga Ankara
nare involved ne Atachi military Atachi wa embassy ya Uganda de Ankara ne yali involved mu mivuyo gino saako na abajja mu musindika bambega bamwe abanyarwanda abatuusi abatambulira abakola kutemula abantu mu ggwanga lya Rwanda ku biragulo bya Pilato n'abamu bennyini aba ISO abatambula buli nsoko kunoonya abantu njala kugamba ekigambo kino teri yali asinga Muhammad Gaddafi intelligence teri yali asinga basajja wa Sudan ya maboka intelligence n'abala era bakomekeza bafuddeko kati gwe okudde n'otula mu ntebe yo ng'onywaza okunywa kabbiyako kakubuganye n'owa ebiragiro n'ensimbi bajje battenze tekijja obulimu bw'Abannayuganda era nze bwenfa tekijja kugana ggwanga kukyuka ate nga sijja kufa ate nkugamba oyinza n'okunsooka okufa kubanga nze nina omugaso munene nnyo n'okusinga ggwe bwe ng'oyagala okitegeera nti ensi yakkoowa yitako mu kibuga nga tolina mukuumi n'oba olina omukuumi omu bw'ati yitako mu kibuga Kampala ojja kitegeera nti ensi yabakoowa ne kitaawo so kati njala tegeeza mwenna abakwata essimu ne mutandika okufuluma information lumbi bamukutte bamutaddewo namutadde wali yes bwe kiba kyekikunyumira kirungi nnyo kikunyumire naye eriyo bye batanyumira nze nga nze sikiinaako buzibu bwe babanga nawe kyekikunyumira okukola sikiinaako buzibu naye eriyo abakiwulira kibayisa bubi kyenjagala oteeke in contest nti buli mukola ekintu ekyo kitali kituufu kibaako abantu bekirumya emitima ne kibateeka mu mbeera etali ntuufu naye nga nze ng'omuntu ndi bulungi sirina buzibu nga bwe nabagamba nti wano ndudde olina okuva kubanga ekiti ekitava ku ssengejjero wattu kifuuka wankindu era bamala ne bayingira ne bamanya loophole ki gye basobola okukozesa naye zonna emikweseze Katonda akyagikuumye era akyagitaddemu biziyiza nga bwe nnoonya butya nange bwe nnesimatula wano naye nga njala otegeeza ensi yonna Bannayuganda na gye muli wendi Mukama akyankuumye aboogera muli baddembe okwogera azilonga azi nti nze kennyini neeberera mu kubanga nze kafulwa mu kugaba security alert n'okugaba intelligence kati nange bwe nfuna intelligence oba security alert nina okwobereramu ng'omuntu era kyembadde nkola ebbanga erisinga obungi naye ekyo kyo okirekera Mukama yasinga okumanya era yasinga okukola enkwe kati gwe oyinza okuba otuddewo muhoozi kitaawo kojjaawo nga musala enkwe okwagala okunzijawo naye ne Mukama naye asala enkwe butya bwagenda okunkuuma n'abala kuba kati kijja tutuuka ng'okuwamba tekukyalina makulu ate teri kintu kisinga kuswaza abantu ng'abantu okubeera ne bamanyira embeera nti mu Uganda bawamba nti yes eggwanga mugenda difuula ekisekererwa mukwata abantu balina misango ne bateeka mu makomera ate abagenda obawoza ne mbakwana ne basiba buli omu mutadde mu mbeera nti kati mu Uganda efuuse kisekererwa tewakyali muntu ategeera asobola kujja kwogera nsonga zino ekinnoonyesa muganda wange nze kwe kuba nkyasobola okuva n'enjogera ensonga zino abalazi batya okwogera naye jjukira gwe atambuza information nti bankutte oba banzise bwe bamala okujjawo nze asobola okwogera ku buli nsonga gwe bagenda okuddako okulya lwaki kuba tejja kubaayo akuba mulanga kuyamba Bannayuganda nawe kennyini okuyamba nyongera okujjukiza nti ababakozesa bukozesa babamala okukozesa ate nga nawe bakola ki bakujja kubanga tuli part of his family bo banoonya abasiru bakozesa kukola mirimu egyo bwe mirimu egimala okuggwa ng'ate bakutta era kyekimu kyenga mwenda ababegira Museveni wawudd over mbega bamuteekako mbega n'embega bamuteekako mbega kimanye nti bakusindika ku mission okuwa omuntu obutwa oba okubega omuntu eriyo mbega gwe bakuteekako naye alina okuverifyinga byoleese era omumaze obbireeta bamanya nti omanye ekyama kyabwe gwe balina okujjawo yenkola ya Museveni ne famire ye kati koza kamanye ng'akoza n'owoddwa nti Museveni talina muntu gwe yeesiga newe kiba kisaana kutta muntu wa famire asobola omutta akuume entebe ye akuume famire ye mpaka alala namujjula naye twongera okubategeeza eno generation gye mulimu ndala nnyo abantu bakoowu lwakuba nti basirise ebikolwa mubikoze mugoba abantu ku mataka ebatta mbatutteko ensimbi bagobye mu bizinensi buli kimu kifudde kyammwe naye kuno ku nsi tekuli muntu wakungulako kintu kyonna tukyalako bukyazaako wayagiviira lwaki abantu bangi babadde n'ensimbi nga zitotogana ng'omukola nga bazikubira entoli ziyitaba emmotoka zibavuga za bbeeyi tewali gwe baali baziise na bintu ebyo era bamaliza bwe baziise nga bajja kati gwe atulugunya Bannayuganda olw'okuba nti mubbye ettaka ogenda ddireka atulugunya Bannayuganda olw'okuba nti muzimba ebizimbe
mulowooza nti gavumenti bw'ekyuka mugenda kufiira kuba tolina kyewajja nakiro genda bireka. Abazimba Bungereza abatuufu bagireka abagyeyagalira mu balala. Abalwanirira Amerika okubeera bagireka abagyeyagalira mu balala nnyo. Abalwanirira Canada okubeera n'okugizimba bweri bagireka abaliwo balala nnyo ne bakola bali tabakyabijjukira. Wattu n'abatandika Uganda nabo bagireka kati ffe abagirimu tuli balala naffe tugenda girekawo n'abalala bagyeyagaliremu. Kati gwe tulowooza nti okuba oyina emmundu oyina obuyinza buli kimu kiri mu ngalo zo era ofuuwaluwa abakola ebiriko ne babikola gwe noddiri ne weekweka nti kigenda kutasa tayimu olina okujja nga olina okuvaawo kubanga eno ensi kubo tuyita mu buyisako oyaliviira. Olwaleero olina obuyinza enkyali wagenda okuba nga abulina naye anaaba alina obuyinza mu kiseera ekyo bwe bamukolako ekikolobero musuubire nti agenda kusonyiwa. Era nze mbuuza tugenda kubeera mu nkola y'emu nti wankola ekikolo nange nkikole. Tulivadde mu mbeera eyo ey'akalogo kalenzi ey'okuttiŋŋana okuwalaŋŋana ey'okubegaŋŋana tunaagivaamu ddi kubanga byonna bitukola bituze nti tulina eggwanga ery'okuzimba tulina eggwanga ery'okuteekawo okuddirira abanaatudda mu bigere banaalisanga batya. Mwe temulowooza nti eggwanga mugenda ddimamira mu lutwa tekisibuka. Liriko bannyiniryo abanaatera okusituka nga baga nti ekimala era bagenda ottuka nga bali immune ku bintu ebimu. N'olw'ensonga buno bakanjala busindikira muhoozi ne kitaawo nti nze gumwagala okutta nkyamoga ate nkyalo nga Mukama akyansobozesa okuva nenjogera ebigambo bino mu ddoboozi lino essaakaavu nja kubifulumyanga bibalumya omutwe. Bwe muba muti omuntu wakwata essimu n'ayogera kati bwe muba mufunye omuntu omutuufu ng'alina omugemera wala mulibeera mutya era mulisibirawa. Mbuuza bwe mba nga mutya abaana b'enkyukakyuka bakwata amasimu n'akozesa omumwa n'omutwe gwe n'ayogera singa erijjayo nga balina omugemera baguba gumu mulisobola okusula temulisobola kubanga temufunye muntu yenna bakyalenjinga emyaka 40 ng'ate faamu tulina information nti muli batiitiizi nnyo. Yensonga lwaki ne poliisi mwagijjako obuyinza ne mweddiza ekibuga nga mukitaddemu amagye. Buli ka police post we kali konna abalimu si ba poliisi aba SFC kubanga mmanyi nti ekintu kyonna kisobola okugwa mu kibuga ate nga kijja kugwa. Ekibuga Babyloni kyalimu abantu abakambwe kyakera kumanya ne kigwa. Ebogo mwali Sodoma ne Gomora byalimu abantu abaali abazibu ennyo era Mukama bwe yalaba nga bisussemu ebikolobero Ebogo bwe n'abizikiriza. Ne Uganda egenda tuuka nga Mukama agira ebikolobero bisusse era agenda kujja mbujja abo abadde beefuddemu mu kukola ebikolobero eri abantu be era ajja batwala. Obudde bujja kana akatambi muli kajjayo olw'ensonga nti muganya okuwulira. Abaganda tuga nti empulukutu za musota zigenda miggo. Bwe mba mulowooza nti mmwe muyina emmundu mwekka ejja kujja abazirina nesimanyi kye mugenda banyumiza. Ekirungi nti mwe mugenda kudduka nga mufuluma bannansi nga basigaddewo ate bannansi bo basinga obungi ate balinako obusungu. Buli wamu mumaikinze sityo mukolawo ekikolobero. Mu Buganda wo temukoze bikolobero mubakozeko byambyone mubasi mubajolonze mubalese mbitoomi naye balina okwesula okuva mu bitoomi ebyo okuddamu okunaaba batukule naye bwe bava mu bitoomi mubataddemu ani agenda okudda mu bitoomi ebyo era bwetegese okudda mu bitoomi ebyo ono gw'obitaddemu nga bivuddemu ate amateeka ge mukoze tegalikyuka gennyini galikola ku mmwe nti atalina musango naye aliyita mu mateeka ago nga gwoloza nti olina musango naye ng'ate emisango mugirina. Kale bwe gutyo nkyala bagamba nti buli omu weetegeke okalya ddakadda mujja kiwulira. Eyo y'ensonga esooka njagadde bategeeza wendi sirina buzibu Mukama akyankuumye naye ngezaako buli ekisoboka kyonna nsobole okusimbula ku bigere enveeko era njalako baza bali mu nteekateeka okukola buli kiwandiiko kyonna na buli kimu kyonna ekyetaagisa amaanyi gonna musigale nga mukola kubanga obudde tuyira butono. Mwamutankudde essaawa eno w'owulirira bino muhoozi si munyiivu wabula mutwakaavu ku nsonga za Fred Lumbuye. Yabadde mumativu nti bwe bunaatuukira olw'olwaleero Lumbuye ajja kuba atuuse e Uganda mu beesimenti
jjukira nti essaawa zino kati yalina obuyinza, kyalagira kibe kimala ne kiba, kyasalawo nti kati njagala kino kimuweebwa kubanga ye first son owa Nakyemalira ate Ssaabatemu mu Uganda. Kakati olwaleero akugamba nti Uganda ewe wamaze obbakkakkanya, bw'ayogera teri afuguma. Atandise okulumba abali emitala w'amayanja nti tojja kwogera ku bigenda mu maaso mu Uganda olowooze nti onoofuna emirembe olw'okuba oli bweru wa ggwanga. Jjukira nti abali ebweru w'eggwanga enkyukakyuka eno bagiri wakati ate bamanyi nnyo ebigenda mu maaso n'okusinga bali mu Uganda mwennyini. Kati anoonya obbaziba emimwa ng'abakuttemu munnaabwe. Akimanyi nti bw'anaakwata ono buli omu gy'ali agenda kuzingira omukira gwe emabega agambe nti owange gwe ate olaba bakutte ono, nze ani asigala afuguma. Kino bakikola okutiisatiisa era babadde batandise okusaasaanya amawulire ku mitimbagano nga bakugamba nti ye Lumbuye tumumaze, gavumenti ya ttaka emukutte, tuli mu nteeseganya kulaba nti atutuukako essaawa yonna. Kino kyataanudde emmeeme z'Abannayuganda abasinga nga bagamba nti omusajja ng'asusse bw'akoma. Olaba otandise n'okukwata abali ebweru, gwe weeyita ki? Wabula lwabadde teruli busa, omukulu n'avaayo n'ategeeza nti ebyogerwa bulimba. Era bateeseteese nti bagenda kwembasa eya ttaka kwekalakaasa, ng'omukulu yakakasizza nti n'endagaano gye babadde bateesa ne Uganda ey'okukola oluguudo lw'eggaali y'omukka nga luva e Kenya okuyingira Uganda yasaziddwamu lwa nsonga baamumye omuntu gwe yadde asinga okwetaaga. Kaakati weebuuze nti bw'aba asusse Uganda ng'asaze ku nsalo atandise n'okukima abali ebweru w'e Uganda, ani ali seefu? Mu Uganda tewali ali seefu okutuusa nga ffenna tuli seefu. Tusituke twerwaneko.